olwaliro z'ennaku z'omwezi 12 12 gwe 11 2024 tulina bye tugenda okubanga tuyitamu kati. Wuliriza bulungi abantu ba UK ng'ennaku z'omwezi 23 mujjukire bulungi ennaku z'omwezi 18 ne 19 17 omwezi gwali gwa November. Museveni n'atirimbula abannayuganda abangi ennyo, so tetufunanga bwenkanya bw'abantu abo. Bwe butuuka bwe buti Uganda tubeera mu kiyongobero, naye n'okwongera okujjukiza Bible nti abajjukiza ba Katonda tetukowanga, abajjukiza ba Mukama. Kale UK mulinayo demonstration ku embassy gemuita embassy oba high commission ya Uganda mu UK. Mulinayo okwekalakasa, so contactinga ba leaders ba mu UK mubeereyo mu bungi omukolo ogwo muguweesa ekitiibwa nga tubanja obwenkanya bwa omugenzi Kamuyat n'abalala bonna abatirimbulwa mu biseera ebyo. Kolo batirimbula abantu bangi nnyo naye tetufunanga bwenkanya, so mubeereyo mu bungi nnyo mu UK mu contactinge ba leaders bajja babulira ekyokola. Eyo nga nvuddeyo nababuulidde nabadde maze okusomola ebyama by'abampuuga okugenda okukiika embuga Emmengo. Nyongedde okikkaatiriza bwe nabyogedde babidisikasinzeeko ne bagira ne bagamba bagenda naye empuuga tajja kubeerako. Waliwo abeetemyeko abatajja beerako kibeere ennomo, naye olwedde babadde bamaze dde okutegeka bagenda ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 11 ku Lwokuna luno. Yes, lwe bagenda okugendayo okukiika embuga. Muhoozi agenda kutuma Balubega Mukaaku bamabike n'abalala abanaasobola okubeerako, era babayita abakyala biki okuteekateeka bye bagenda okutwala byonna bivudde bo bennyini be beewadde ssente ate okugenda okukyala Mayiga akirimu bulungi nnyo. So seze ekyo bwe kityo bwe kiri ng'ennaku z'omwezi 14 ku Lwokuna. Akalulu k'ekisolo kayimiridde bwe kati. Wulira bulungi mpozi nga waliwo ekikyuse. Okusinziira ku report ne assessment ba Museveni gye baakoze, akalulu NUP ebeera erina okukalya, naye omuzannyo guli mu kulangirira. Ebitongole byonna n'abantu bonna be yasindika bambega ababadde ku ground bakakasa nti Tana ateekwa okulya akalulu ako era ajja kawangula, naye ba Museveni ne NRM bagamba tebasobola kusala endinga kitundu ekyo kukikwasa mikono gya NUP mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Kijja kuba kimaze okweyoleka nti nno kijja kulya n'awalala wangi, naye nga bwakisaanikidde ewalala yonna naawe akisaanikirira ddala. Obululu bwatuuse dda entungamo ewa muka Museveni, era emikolo gyonna egikwata ku kalulu egitambula gyatandise dda. Obululu okubba kwabwo tale ssente enkulu egenda kubeera eyaabwe egenda kubeera era yatandise dda okukola emirimu eri wa muka Museveni entungamo. Era Museveni n'agamba akakiiko k'ebyokulonda okuviira ddala ku byabakama ne presiding office oba returning office owa Kisoro ne ba presiding ba polling officials bonna balina okukimanya, bonna babawadde ebyokukola, naye byabakama ne returning officer bakimanyi bulungi. Byabakama akulira ebyokulonda ekisolo, regional police commander, DPC, oli bamuyita RPC, regional police commander, DPC, ba OCs, NRM eyakabonda akakeeyo ne commandant wa UPDF stock SFC ali mu bitundu ebyo. Balina okukola byonna kyonna ekisoboka. Bwe babanga baganye emitwe tebagenda kusigaza. Akalulu owa NUP akalye balangirire owa NRM. Emirimu gyonna egikolebwa gyatandise dda entungamo ewa muka Museveni. Naye ekyo tekibagaana kugenda kulonda akalulu kammwe eno by election mugende mugironde. Mugende mu bungi. Naye ebyo bye biriyo, naye mugende mulonde. Nayo nvuddeyo.
Njagala okugumya abana Uganda waliwo ebisala Bujingo byali mu kwesa bisanga wakaaba Bujinga ali ku nabagamba abantu omuntu yenna adaweereza Katonda ng'alina omwoyo omutukuvu omwoyo bw'amuvaako atandika okukozesa amagezi ag'obuntu. Bayibuli egamba ku Samusoni nga bamaze omusalako enviiri. Samusoni yali talina kuwasa makula. Samusoni yali alina kuwasa Teddy Bujingo. Samusoni bwe yawasa makula okuva etimuna okuva mu Bafirisuuti n'amakinga sure nti amusalako enviiri omwali amaanyi. Bayibuli egamba bwe bamala omusalako enviiri n'amuzuukusa n'amugamba Samusoni abalabe bo baabo. Bayibuli egamba bweti Samusoni n'afuluma ne yeekunkumula nga bulijjo nga tamanyi nti omwoyo omutukuvu yamuvaako dda oba yamuvuddeko dda. So Bujinga ayina baali balowooza nti eno generation nti tukyali beebafu. Kati awulira ebibuuzo okuva mu nsonda ez'enjawulo by'atalinaako ansa. Yanakuwaza omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu omanyi lwaki akabonero ke ku nsi, akabonero k'ejjuba. Ejjuba terigwa ku muti gwenyeenya. Era bwe liba ligudde ku muti ettabi ne likolamu bwe liti ng'ejjuba libuukako waakiri nga ligwa ku ttaka. Ejjuba teribeera ku muti gufuuyibwa mpewo ne gwenyeenya, bwe gwenyeenya ejjuba livaako. Kyova olaba buli Holy Spirit weerabikira wabaawo jjiba. Bujingo omwoyo omutukuvu oluvannyuma lw'okumuvaako ekisooka alina olutalo munda mu ye lunene nnyo ye alwana naye, alwana n'obulamu bwe. Omuntu w'omunda amusalira omusango. Kati addira bali endiga ze ezikyaliwo anoonya sympathy mu bantu okulowooza nti nno waliwo abamulemeseza okukola by'alina okukola. Kati abantu abamu mutya mbu olw'okuba Bujinga asaba ebyo ebisaala. Bujingo mukalu talinaako yadde akafuta akawonya malaria. Talinaako yadde akafuta akatono gwe kati akalagira ensiri nti mu linnya lya Yesu buuka ku kisenge awo oveewo. N'ensiri tekyasobola kuvaawo. Ekitonde kisinga omutima ogusinga okutya akatima akatono nsiri. Era omuntu bagambanga nti olina akatima k'ensiri abeera akuvodde nnyo. Naye Bujingo ne bwalagira ensiri nti vaawo awo mu linnya lya Yesu tevaawo. Kati ebyo ebisala byasaba tebibatwalira budde kuddawo kutya mbwasabye simanyi tuyabike emitwe simanyi asabye simanyi biki bakulimba. Bujinga azanya psychological ali mu psychological games ayina bazanya awo ayina bakwata asobola okubanga akyabalina ye weekend ala 2 olutalo olusinga aluyina munda mu ye. Yali amanya ajja kunnyonnyola abantu bategeera abasigaze. Yagamba mukyala we Teddy Bujingo. Bujingo yagamba Teddy Bujingo, nze nyina media, nyina radios ne TVs, tosobola kunwanyisa nze nja kuyisa weddoboozi lyange abantu nja bannyonnyola bajja kuntegeera. Kubanga bali bamanyi tetujja kukozesa social media naffe kubaanukulanga kati buli omu alina TV ndi wano nyina TVs zino wano. Emikutu emirala nga 50 bagenda ku downloadinga video eno bagiteke ku mikutu gyabwe atandabira wana andabira eyo. Bujingo tabatiisa, Bujingo atwaliriza. Bujingo ali ku theory egamba okufa leero nfe nkya. So tabera likiza nebye ebisala byasaba. Nkugambye Bujingo ne bwagamba ensiri nti vaawo mu linnya lya Yesu teseetuka. Oba osanga. So temutya mmwe muweereze Mukama.
ekirala njagala mukimanye kola bwoti bujingo bwavudde vacumu eyo togikkiriza kusigalawo bujingo bwavudde wateekwa okuyimirirawo omuntu omulala wateekwa okumeruka waawo abantu abalala okuggala ekituli ekyo kireme kusigalawo bannange Katonda yali yawa bujingo amafuta bujingo we yatandikira naye leero tugenda kumanya bujingo kiki yagwirawa ate nawe wegendereze togwawo bw'obeeranga mu birobyo kozesa ebirobyo bulungi omuntu gwe bataleetako malala ye Katonda Katonda ebintu bye batamuleetako Katonda tebamuleetako malala Katonda tebamuleetako mululu ebyo ebintu ebi byebimu ku bintu by'olina okwegendereza naddala bw'oba oli mu birobyo buli muntu yenna abireeta mu birobye tasigala waggulu mulaba Ssaabasumba Kyagulanyi Ssentamu Mukama gy'akomye okumusitula mu birobye gy'akomye okubeera down to the earth omusajja oli ali down buli gy'okoma Bayibuli egamba eyeetowaza nja muyimusa naye buli eyeewanika waggulu nja mukkakkanya Katonda bw'akusitulanga n'olaba nga oli mu birobyo nga buli kyokola oli mu birobyo beera mwegendereza beera mukakkamu nnyo beera mwegendereza nnyo beera munafu nnyo Katonda abeere w'amaanyi mu ggwe kanje nkugireyo wano abantu abakiguddeko ngenda bakugira mu Bayibuli mbakugire ne mu bulamu buno obwa bulijjo kasooke ngende mu bino nabyo tubijjewo olunaku lw'eggulo ku CBS kwabaddeko amawulire gennabateereddeko ge twasomyeko eggulo wano gennayogeddeko mu politics w'eggulo naye waliyo akantu ke naleeseeyo kabadde mu ddakiika ey'17 paka ku ddakiika ya 23 nensooka nenkalindako bannayuganda nkiddamu kati nzizeeyo wali Katonda bw'akusitulanga mu birobyo weewala amalala weewale n'omululu njagala bannayuganda ku luno munnyambeko twegatte CBS FM management ya CBS FM mulekerawo obulimba okulimba abantu mulekerawo okumanipulatinga abantu nga mukola okusinzira kumwe bye mwagala bibeewo bazze ku mpewo za CBS ne balimba Mbuno Mpuuga ali mu Amerika Mbuno gavumenti ya Amerika yamuyita agende abeerewo nga obuzava mu kalulu leka nsooke enkuba eri eggulire muwulire ebigambo bye baayogedde Amerika wiki ewedde yabadde mu kalulu okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naye ng'okusinga ensi yonna yatunulidde nnyo kalulu ak'omukulembeze w'ensi eyo akaakomezzaawo omugagga ttajiri John Donald Trump mu buyinza abamuvuganya n'abamala emyaka bootongoza amala enkwale buli lwe wabaawo okulonda mu nsi z'abazungu waliwo Abafirika abeebuuza ekigaana ensi za Afirika nazo okuweerezaayo abatunuulizi n'abalondoozi b'ebyokulonda ng'ensi z'abazungu nazo bwe zikola bwe wabaawo okulonda mu nsi za Afirika wabula kyategeerekese nti Commissioner wa Parliament era omubaka wa Nyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku abo Amerika be yatutte okulondoola akalulu kaayo mu ngeri eya embuga kyekuwa kyekibeera ekikyo Oweekitiibwa Mpuuga okugenda mu Amerika asoose ate kulondoola kaweefube okugezaako okulemesa okusatulwa kw'ekitongole ekya UCDA ekibadde kivunaanyizibwa ku kulondoola ebyemmwanyi mu Uganda mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ali mu Amerika mu kiseera kino ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi ku ngeri Paalamenti gye yakuttemu etteeka ly'emmwanyi wamu n'ebibadde mu kulonda kwa Amerika
Oweekitiibwa twawulidde nti oli mu ggwanga lya America nti mwagenda kulondoola kalulu kano akaakaggwa naye ate waliwo atebuuza nti ate mwatulekera ensonga z'emmwanyi. Kyukiri nti okulonda kwansana kya Uganda naye baali banfita okujja okwetaba mu kulondoola kulonda kwabwe ate n'okwetaba mu kulondoola ebivudde mu kulonda ng'egyo bitambudde mu lwekyo si kituufu nti nabalekerera embeera y'etteeka yansanga Uganda n'olutalo lwa paalamenti lwansangamu naye nga walaba mu mbeera olutalo bwelutyo naye sina kyamaanyi kyamugattako ate ne bannaffe abatukulembera mu lutalo oludda lwengwako nti baalagira kyetwagenderako kitebalageo ate bannaffe batugamba tubewulize bagamba tufulume naye nakole ne bwandigambye nti osigalemu olwekubi okyusa nga bannaffe abamu bwe bakola bannandaala erabe bantu bemuwandiwulidde nga bakayana ate gundi waki yasegerera babigabadde nga bafulumye nolwekyo twasobola okutambulira obukulembeze kyebwasaba kyetwakola kyekitwakumbula kiikyo. Oweekitiibwa muli mumativu n'engeri oludda olwali lwakane okujibwa kwa UCD engeri gye bwakwatamu ensonga. Nsobola okukitiŋŋanya enfunda eziwera singa waliwo okuwuliriza bannaffe ku ludda lw'abakulembeze b'opposition nga bawuliriza bakulembera ate n'okwefumiitiriza mu nkwata y'ensonga ate ekikulu ndowooza nti obuliawo etteeka lyandiyise still naye nga waliwo ate etuteesezaako nebitabo byalumira enkwata y'ensonga eddemu okuyiga okw'amaanyi mu nkwata y'ensonga kyali ekikulu ensonga yakafungwira ensonga y'okuzira buli kintu ensonga yali nnene. Kati ku kino ekyokubeera nti muli wabweru mulondoola akalulu k'Abamerica Abafirika mwatandika ddi okulonda kw'Abazungu? Okulonda ekitegeeza nti ozeko biragiro abamu kufa batono be bayita era batuyita tuleko betulaga netwiga tuleko betuzaayo waka baleta tusigenda okuyiga ebikulu obaoliawo bituyambe naffe okuyambako bannaffe tetuva okusomesa wata y'ensonga z'okulonda. Oweekitiibwa muli bameka era basinziira ku ki okuyita omuntu? Kugamba tibasinziira kuno kubanga olugendo luno nalulimu ne Uganda omu amateeka era nga batusindika mu sipitala lya Maryland ekitundu kino ekya Greater Washington DC n'olwekyo sisobola kumanya naye ndowooza bamanyi abantu abo balaba balugirira balaba balengera bayinza okubaako bebasinzira kugamba nti obaoliawo omuntu ono bw'abaako byayinza sokanayamba ku banne. Oweekitiibwa waliyo abemulugunya nti akalulu kaabwe kabbiddwa? Ekigambo kyakubbibwa sinakusuubira wendabyeko wenondoddeko yengobereddeko okusanduka kuno kagambye nsango obudde bw'okusuulako kwa president bweddeko naye nga balangirira obutundu ebyenjawulo ekyokuyiga ekiri wano nti buli ssala lyetengeredde mu kukwata ensonga z'ebyokulonda nga bw'omanyi America nsi bwabuuga bufaanagana kubanga buziba ate walalanga bukya so buli ssala lirina engeri lyetongooddemu mu ngeri ya federo okukwata ensonga z'okulonda kyenduliddeko tekinologiya zebakozesa mu kulonda alina gwe yajeema alina abakozi batakolesa alina kukola n'alwawo okugatta awala n'agatta obululu awala n'alwawo okubifulumya zensonga era n'emasaza agamu ng'essaza lya Arizona newonkedde olwaleero bannabappa olangira lyamusobera eryo. Abamu beewunyizza abawulidde nti oli eyo waliwo wano ebigambo ebyayitingana nti wali wawerebwa okugenda mu America. Simanyi okujjako waliwo omuntu aliko ekikyamu ayinza okugoberera n'okuwuliriza abantu abayogera ebigambo ebyo owaffe eyo olw'eggurupu y'abantu abeetabana byabufuzi naye nga bibuuga si baliko ndoza ekituufu kyokka tebaogera gemanya gaabwe abazungu sibakola bintu byakiyita mu lujja byakigega bawulira ensonga bagyetegereza namanya nti oba tebatwalibwa bintu bisakkamakulu olwakukibawulidde bakikubeera nga bakyetegereza kasa bakyetegereza nga bagamba ekitegeeza boogera ebyo oza bannayuganda basinze bamanye nti bagwerera n'okubawuliriza beboogera bogerako ekikyamu naye twalibudde bwabwe ebitukola bweyabogera ku bantu bali ku nsonga nkulu zifuna. Owulidde CPS ne mutuula ne mutulimba ne mulimba eggwanga batagetinga oli omuntu wa wansi ataabigoberere era bali eyo babitambuza era America yamuyita agenda abeerewo kati nze mbuuza America yamuyitangani yamusabanga gavumenti nga Mpuuga yakiikiridde gavumenti ya Museveni nti basaba gavumenti ya Uganda nebawa Mpuuga oba basaba opposition nga opposition ye yasemba Mpuuga agendeyo oba batwala Mpuuga ng'omuntu mbubba tunulira ne bagamba omuntu ono asukulumye ku banne bw'anaabaako n'ekyayiga gyagenda asomese banne bagezaako okulaga bali abantu be batagetinga olw'okuba alina ambitions z'ebyobufuzi mbwasukulumyewo kubanga bibaluma okulaba nga His Excellency atalaga ensonga zonna atalaga Uganda yonna atalaga ensi yonna n'agenda n'ebuwama His Excellency Kyagulanyi n'ebuwama yagenda eyo ye visa esinga obuzibu mu nsi yonna ey'ebuwama kati bagezaako okulimba era n'okugjawo kiri kuba Mpuuga mujjukira bagamba eby'Amerika tebibaluma Supika kye yasooseeko Donald Trump azze eyo nfu kakati eyo nfu era kati egyo emiziziko gyonna giweddewo I am smiling me
Never know I'm smiling me. Me now was a smiling is a woman. Yeah? Mpuga limbatali mu America kati kula what only the bigambe byo banange people boycott CBS mugwana na kuocha we wao CBS mugwana kuocha muyinza mutyo okweko bana mu bulimbo obufanana bwebuto okulimba bana Uganda muyinza mutyo okweko bana okulimba bana Uganda basajja mwembu mpuga ali mu America mukakasa mpuga ali mu America mpuga ebintu abiraba ku DSTV abiraba ku online ngaze mbwera wano ku Sazali Arizona kati mpuga yewadde n'ekiwandiike kiri fake mbu kirimu mbu America kye yamuwandikira mbu alina kadi okuva mu ssaza lya Arizona bino byonna tugenda biteekayo kasajja gwe tukulabise okiraba mpuga no faking ebintu okiraba nga mpuga faking mbuno bamuweereza gundi byonna kati kola bwoti kati bwovaawo genda ku lupapula lwa online baluyita oba parusi eri PULS parusi lupapula luli oba lwa observer oba lwa monitor genda ku website yaabwe ebyo byabaddewo ggulo ku CBS byenkuwaddaga amawulire geggulo ku CBS ngenda kusoma mwezi 11 nga mpuga agamba ali mu USA. Olupapula lwero PULS. Olupapula lwogenda y'olulabe lwagambye ddwe lwawandiise bwe ruti nti mpuga yamisinze ennyonyi n'amisinga ne chance ey'ebyafaayo nga mpuga yabuulira nti mpuga atutegeezezza nga bwe yamisinze ekintu ky'ebyafaayo yabadde aweereddwa omukisa okugenda okulondoola akalulu mu America naye yagenzo tukanga ennyonyi emulese kubanga yabadde akyatakabana n'etteeka ly'emmwanyi n'ekyo nakyo kikirabanga bannanga abaali ab'ebitiibwa balimba ate babbi Mr. Bean yewedde ebirabo Mr. Bean yatuuka ku birthday nga tewali amamanyi nga tewali kirabo n'eki n'agenda ne yeegulira kaadi ne yeegulira buswiti ne yeegulira ebirabo n'abireeta n'abiyisa mu luggi n'abisindika ewuwe nga mu address ye n'atambula n'agenda n'akomawo n'emikwano gye nga bajja banyumya bwe bati naggulawo agenda okugulawo bw'ati olujinga ebirabo biri wali n'asomako nga biri ku address n'agamba oh my god the birthdays are today oh my god mikwano gye ne bagamba bannaye Mr. Bean bamuwadde ebirabo n'agamba tekatoka oh bannange Mr. Bean yeewadde ebirabo mpuga obulidde mpuga wali mu biro byo n'oyolesa omululu n'amalala people boycott CBS bannaye bantu mwe muteekeyo ebintu ebyo ku CBS akantu ako ngenda kateekayo tugenda kagaba mukatambuze CBS oyo omusajja simanyi yani ayina Luchamusi ateekwa okuvayo ne yeetondera abantu bali mu ddiiru mpuga abawe ssente ne mutulimba basajja mmwe mpuga olunaku lwe balonda mu parliament olwali olw'emmwanyi eno baali bakubazaake eri nga balonda Trump kati sabo obuzava Mr. Obuzava wakalulu gwe wagenze ku obuzavinga kawedde enkeera n'okwata ssente n'owa essente ze wawa Muwanga Kivumbi ng'oli Uganda essente lomwekubira essimu ne Muwanga Kivumbi akalulu ne kaggwa ng'oli Uganda Muwanga Kivumbi yakubangiza essente z'ebbanga ng'oyagala zirya n'ozimuweereza mwayogera ku ssimu ne Muwanga Kivumbi n'akugamba akuweereze ani driver we n'omugamba zino ssente nnyingi sizeesigana muntu gwe simanyi n'okwata ssente n'oziteeka mu kaveera ka bbulaaka n'okasiba bulungi ku mumwa n'okatunga driver wa mukazi wo n'azitwalira Kivumbi n'akubulira bwe yali driver n'amutwalira ssente era n'akukulira n'agamba kino ssente azifunye wagenda ddi mu America mpuuga ekirala CBS yetulimbye oba bali ab'olupapula genda ku lupapula olwo lwenkugambye olwa online osome ebintu bya mpuuga ebyokugenda mu America kalulu yeetaddeko ekintu alabike mbw akyali munene okweraga nti akyamatalinga bw'oba tomatalinga mu nnyendo mukungwe ono omatalinga gwe buwama gwe wambwa
Tekusobola kuyita mu by-election yebuwama. Bakuyita mu America. Ugwo kakasa. Kuki? Ogenda obabbe. Okakasa wabula bibaluma ate tojali nnyayo. Mwekamba bulire. Bwobeeranga mu biro byo. Tokulembezanga omululu, tokulembezanga amalala n'okwemanya. Bye bisudde empuuga. Bayibuli egamba nti amalala gakulembera ekigo. Waliwo kyawandiikibwa ndi mu politics naye sisobola kulema kubawa kyawandiikibwa kino. Kiri mu Bassekabaka ekyokubiri essula 5 olunyiriri lwa 25 paka ku 27. Waliwo ekigambo kyenjagalawo katugendeyo tusomeyo. 2 Kings chapter 5. Kino kigenda wampuuga ne bujingo. Essula ey'okutaano ikkiriza otole talanta 2 n'amutayirira n'asiba talanta 2 eza ffeeza mu nsawo 2 wamu n'emiteeko gy'ebyambalo 2 n'abitikka abaddu be 2 ne bazeetikkira mu maaso ge. Awo yatuuka ku lusozi n'abijja mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba n'asindika abasajja ne baddayo. Mpuuga akukuta n'ebitaano. Naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we. Erisa n'amugamba nti ovaawa Gekazi. N'ayogera nti omuddu wo taliiko gy'agenze. N'amugamba nti omutima gwange tegenze naawe. Omusajja bw'akyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe. Kyekiseera okutoola ffeeza, okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeyituuni, n'ensuku z'emizabbibu, n'endiga n'ente, n'abaddu n'abazaana. Kale ebigenge bya Naamani bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. Mmwe bannange senga tubadde tumanyi Bayibuli. Ekigenge kya Naamani kyagenda ne Gekazi n'abaana be. Omuswalo gwa Museveni gutambulira ku mpuuga. Kubanga mpuuga yakwata ekigenge kya Naamani. Mu biro mpuuga gye yalimu ng'ali mu biro bye eby'okukkirizibwa. Nakugamba emirembe gyali gitambula bwe giti. Eriya bwe yaliwo. Erisa ye yali omuyambi wa Eriya. Eriya bwe yagenda Erisa n'atwala ddabo amaanyi Eriya ge yali ayina. Erisa bw'asigala mu maanyi ng'ayina ddabo agooli, Gekazi n'abeera omuyambi we. Gekazi yali agenda kufuna times 3. Gekazi yali agenda kufuna gali ag'emirundi 2 agaali ag'Eriya. Oba olyawo n'ag'Erisa nagagafuna emirundi 2 ateekeko n'agage abeere ng'ali mu times 5. Ekkanisa y'ebiro ebyo yali badde y'amaanyi. Senga Gekazi yali akoze by'alina okukola mu biro bye. Naye Bayibuli egamba abamanyi sitole eyo njogeddeko wano emirundi mingi ekyo kyawandiikibwa kyetukwatakwata nnyo wano mu biro bino. Omusajja Naamani bw'ajja okumusabira n'awona ekigenge n'amala okunaba yajja ayina engoye ng'ayina ebirabo. Omusajja wa Katonda n'abikkulirwa n'agamba omusajja ono azze kweyambululira mu Isirayiri. Kubanga Elisha ye yali akutte omumuli gwa Isirayiri nga bwakkiriza ebintu bino ekigenge kubanga Naamani yali akiikiridde Busuuli. Ng'ono akiikiridde Isirayiri ng'ekigenge kino kigenda kusigala wano. Ye n'alaba mu mwoyo n'agamba nno ddayo n'engoye zo kasita owonye. Dayo n'ebirabo byo. Gekazi ennugu n'emukwata n'ayita ebbali n'adduka n'amusanga n'amugamba omusajja yeefuukudde kubanga afunye ababyagala bimpe. Era yamugamba kibeere ku ggwe n'abaana bo. Si ku Isirayiri, kibeere ku ggwe n'abaana bo. Museveni ky'ova olabanga ataata ebisente abigabaagaba. Agabanya ku kigenge wabeere wakisigaza. Mpuuga yakwata ekigenge mu biro ebyali ebizibu ennyo. Mpuuga senga wagumiikiriza obadde wali ogenda kuba w'amaanyi. Kuba wali ogenda kukwata ddabo. Naye waliwo ebigambo ebiri mu lunyiriri olwo simanyi oba obiwulidde bulungi yamugamba bw'ati. Kyekino ekiseera. Bayibuli egamba bw'amala obikwata n'ajja n'ayimira mu maaso ga mukama we ku kavule. Present gundi. Ne bamutwala ku kavule ne bamubuuza ssebo. Wakola ki? Okoze eki? N'agamba no problem. Omusajja wa Katonda Kyagulanyi n'abuuza Mpuuga omutima gwange tegwagenda naawe ng'ova wano.
olowooza simanyi kyokola mu palamenti omutima gwange tegugenze naawe sikulabyewo omusajja bwe bakuwadde ssente wali nayagala ati munnange kasiimo anti kabadde kaki sikulabye kale ekigenge kikukwate gwe n'abaana bo okuva ku olwo bayibuli egamba awo Nayamani yavaawo ng'alina ekigenge n'abaana be yazaala bonna baali ba kigenge mpuga otuuse n'okwekobaana mu tulimbe CBS burandi ya CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka radio y'obujjajja musazeewo burandi CBS mugivuluge mu bisooto mugwe n'omuntu eyagwa nkubira omulanga mwenna babadde balina obulango ku CBS mu bujjeeyo mujjeeyo obulango ku CBS and follow CBS and follow temuddayo basajja mmwe bwe mutyo bwe muli mutuusa okusuula burandi ya CBS olwampuuga eyalwaledde ekigenge kale ekigenge kya mpuuga nammwe kibakwate obudde bujja kutya CBS egwenga Dembe FM mwasooka giwamba ne mugijja mu mikono gya Ssaabasajja Kabaka n'ebeera y'abamafiya kati yiye ekolera mpuuga dategeemu ku bibi mumanya awaava olugero enjogera egamba nti otunudde Kabaka Mukama omusajja omu waliwo embaga omusajja n'asanyusa Kabaka omusajja yali mwavu Kabaka n'alagira n'amuwa ekirabo omusajja yazina nnyo Kabaka n'alagira n'amuwa ente n'agamba muwadde ente abantu bagamba ono omusajja ente agenda giteeka wagenda giriisa ati muwe endiga Kabaka n'akyusa n'agamba okay muwadde endiga omusajja bw'amala okuzina amaze okusanyusa Kabaka n'amubuuza oyina ekirala ky'oyagala omusajja n'amugamba ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale njagala onkolereyo ekintu eki nti njagala nkutunuleko mu kamwa oyasame nkutunule mu kamwa namugamba ontunule mu kamwa njagalayo ki nti ekyo bw'okinkolera nzirira byonna bijja kuba biwedde Kabaka n'ayasama omusajja n'amutunula mu kamwa yamala omutunula mu kamwa n'amubuuza lwaki obadde oyagala kuntunula mu kamwa n'amugamba mbadde njagala kulaba mbadde ndowooza nze ku bibaddewo wanaawe emabega kaawe we tuvudde mbadde ndowooza nti Kabaka ayina ennimi bbiri mbadde mmanyi nti Kabaka Mukama ayinamu ennimi bbiri nti olulimi olumu lwayogedde nti muwadde ente ate olulala ne lwogera nti muwadde endiga naye ngenza okulaba ng'olina olulimi lumu omusajja yalizoninga Kabaka ne kuvaako enjogera todda mu Ssaabasajja Kabaka kyaba ayogedde awo we wasibuka enjogera nti atunudde Kabaka Mukama namaze dde okulagira buli kimu kyonna era enkya Katonda bw'anaaba yagadde nja baleetera olugendo lwa mpuuga olw'ennaku eziwera awo eziri awo mbawuulire ne waali mpoma satellite kati ekiriko yakitandise dda tugenda kumanya waali saawa yonna nja babuulira entambula ze zonna nga bwe zibadde paka leero wamawulira kati mpuuga yayogedde ku CBS ate ne wali mu kuwandiika balaga nga mpuuga bawandiise reported speech mpuuga kye yabagambye mpuuga mu kamwako oyinamu ennimi bbiri ng'olumu lwayogedde nti oli mu Arizona olulala ne lwogera nti otuuse ku kisaawe ng'ennyonyi ekulese genda osome olupapulo olwo lwenkugambye ogenda sangayo ebintu byonna bye bawandiise ku mpuuga owulire ne CBS bye yatuleetedde kubanga bakimanyi badiringa n'omuntu oli alina akalediyo mu nnimiro atamanyi bya internet kyovula banze amawulire ntambula amawulire gonna nga tambula gataliko nfuufu BBS telefayina radios byani amawulire nga wulira wonna kyovula bankuletera agenjawulo luli nenkuletera agende luli nenkuletera agende boycott CBS ne BBS telefayina okujjako nga bazze ne batwetondera balunabba n'oyo omusajja yani betondere eggwanga bali bamumanyira eyo nvuddeyo n'obudde bugenzi ekigenge kya Nayamani kikukwate mu linnya lya Yesu ate ekigenge kikukwate ekigenge kyakwata Bujingo ng'ali wakati mu mafuta waliwo omusajja baali bamuyita ngabo nali mu kivulwawo nga mbeera mu kivulwawo
ngabo yali mukama yali asitudde ngabo pastor ngabe yali alina ekirevu wekiti ngali ngo mwarabu ngayina lanchawa ku fidodido mukama yali amusitudde ne basenda mukazi we nayingira ebyobufuzi ne yesimba ku bwarodi meya eryo lyali ekkubo lya ngabo okugwa bamuseveni ne bamusuula immediately nga bagudde ngabo teyamanya lwaki yagwa pasita ngabo yagwa lwebyo kugenda kukwata bisente bya Nayamani ngabo nagwa gundi ali ludda wangabo ani ajukira pasita ngabo nga yakagwa Katonda nasitula bujingo namuleta ku Bati Valley nze mbadde mu Kampala ate mbadde mulokole nga ngoberera ebintu by'abalokole mu mwoyo ne mu mubiri mukama nasitula bujingo era enjala n'ennyonta abantu ngabo gye yali abaleseemu ku fidodido yonna bagikwata ne bagikuba ku Bati Valley bujingo bw'amala okusituka bwati Museveni n'amulumba mama Teddy Bujinga agamba bave wakanga mu mukebe temuli sukali bujingo yasimbula wakanga tewali na mmere nga ne mu mukebe temuli mu sukali akawungezi nakomawo ne dola emitwalo egi mu basa Teddy namubuuza tata daddy sente zo zijjewa namugamba siganye Katonda akola naye akoze ati ozironze ozikoze otya soko mbulire sente ezo zijjewa malaika yazirese nga tazogerera wa wazijje zezajjira mu ekigenge bwotomanya birobyo olimu bwotamanya birobyo Elisha yabuuza Gekazi bye bino ebiseera byolabye okuyayana endiga ensuku z'emizabbibu olaba omuntu alaba munda omusajja ebisente byamujjako omusajja yali mu buweereza Gekazi yali mu buweereza omusajja omwoyo mutukuvu yabikulira Elisha nga mu mutima gwa Gekazi bye yanona mu buweereza ayagala ensuku z'emizabbibu ayagala bakadama ne basekadama bakolewa kabangi abaddu n'abazaana be bakadama ne basekadama ayagala ebisibo by'endiga n'engamira n'embuzi kyekyamukwasa omusimbi guli yabimulabamu naye Gekazi yali tannababituukako bikwa naye yali atandise okutandika okuyiyiza mu buweereza abifune omwoyo omutukuvu n'amuvaako n'akungula ekigenge bujingo kigenge kyekimuluma mu muleka akaabe mpuuga kigenge kyekimuluma ekitandise okumuleetera emikutu gye tubadde tulina wejamawulire bwe mutyo bwe mukola kati njagala okuwoninga mwenna abalina media gundi houses nga SPS Muwire Bible and Politics eyo media house na gundi namba Lumbuye teacher wange TV Masaba online TV mutwe bani mukola amazima mukole bye mulina okukola otherwise ekigenge kyandiba kwata waliwo ekimansa kigenge mu Uganda awo eyo nvuddeyo waliwo eggulire eddala lirino obudde gundi ntutte nnyo obudde ku nsonga eyo mbadde njagala ennyikire boycott CBS kubanga abantu mwe tubaagala ne tubateerawo ebibegabega temutubala mu magezi boycott CBS najja wano nemba woninga ku Banyarwanda gana amawulire ga wiiki ewedde abatuuze okuva ku kyalo Kabandole n'emirirano mu ggombolola y'Ebageze Mubende bakeddeko ewa ku ofiisi ya RDC Alhaji Malumawiya nga beemulugunya ku mutuuze munnabo muwozi w'ensimbi Kalihungu Viane nga bamulumiriza nti yakola ekkomera mu maka ge gy'asibira abantu babanja ensimbi yansanga mu kkubo olumu n'akuba n'atwala mu kakomera ke n'ansibirayo ow'ensonga bwambanja ate nga nasasula n'emalayo n'endagaano zange nazinyima alina ofiisi we kwasibira abantu waliwo abatuuze abasinga emmotoka zaabwe n'eddiki zaabwe yazikwata abatuuze abamu balumiza Kalihungu okwefuliiranga mu kiti ng'embazzi nga n'abamalayo ensimbi ebintu bye bamuwanga emisingo tabibaddiza naddala ng'endagaano z'ettaka eriyo abantu be yalisivingako sente se ba RDC mu bano mwebali nga sente azisasula naye nga tafuna lisiiti ng'era bwamugamba amwewakanira ddala mutompanga kooki omukyala birungi yamuwa ekyapu kya yika 10 namwe miliyoni zimeka nya n'ekirowooze kandi ekyapu n'okukyusa kikola ki sazisayiningira teziriko musiiba
musingo nangamba nsokete seze ndagana erindi sayiningire tandiko giwera amagoba aliyo kampeno gye mazeeyo. Olukiiko luyitiddwa okunogera ensonga eno eddagala. RDC Mawuya asabye Kalihungu ebiwandiiko ebimukkiriza okuwola abantu ensimbi mu mateeka ng'atamwatamwa. N'ebbanga lyonna ono Kalihungu aoperatinze ng'ali bweru waki talina tteeka mwakolera. Ekyokubiri twamutuma wano bye twakkaanyaako naye ndowooza yali asuubira tuli mu kusaagasaaga mu busaazisaazi. Kalihungu asoose kwegaana byakuba nakomera mu maka ge wabula byannyonnyodde tebimatiriza RDC kwe kulagira poliisi emukwate anoonyerezebweko. Naye byogamba nti nze namuteeka mu mmotoka nekomere wange tibagamba bananga abantu basibagamba tugembuzibutukundise nze komera namusiba ddi ka poliisi kemunkwatire mutwale ate eyongere okubuuliriza. Okukwata Kalihungu kikyamudde nnyo abatuuze. NBS ku lwayo etuuseko ku kyalo Kabandole ewagambibwa okubanga Kalihungu wasibira abantu. Tolaba emabega wange emaka g'omwami Kalihungu Vianney mu kaseera kano akwatiddwa ngagambibwa okubeera nga mwabadde asibira abantu era nga poliisi mu kaseera kano yakutandika okumunoonyerezaako. Mukyala we aho Batenjeye Janet bw'atulabye n'alayira nga bw'atalina kkomera lyonna mu maka gano okuggyako ng'aliwo ababalinako empinga kyokka abatuuze abalinaanye ekitundu kino ebyokuba n'ekkomera babiwaako obujulizi. Hariho n'omuntu n'omwe we yarasibireho n'izina rya Rwanga Olive ndi omukristu bashanga ndi omujulizi hano tetugasibiragaho omuntu. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Nababuulira dda ne mbasomesa ku nsonga za looni ezo. Naye buli Bannayuganda ne bakikola omulala n'omulala n'agendayo. Bakimanyi gundi bamutwalako ettaka, gundi bamwefuulira naye era ne bagendayo. Naye kati Bannayuganda omuntu abakolera ki abamu. Omunyarwanda yazijja atamanyi na Luganda bo ssente bazijja wasaababuulira kati wulira. Mulaba okusaasaana kw'amagye mu bitundu ebyenjawulo. Mumanyi ekikiri emabega waakyo. Mumanyi nti Uganda eri mu buwambe. Mumanyi nti Uganda bagiwamba. Museveni akola bw'ati. Genda mu bitundu by'Ennebbi. Ewali kampu gye bayita ya SFC eyitibwa kampu Museveni. Ogende ne mu barracks ez'ebitundu ebyo. Abaana bannansango abaayo batono nnyo tebaliyo. Eyo yonna wajjuddeyo Banyankole, Bakiga, Bantoro, be bamagye abali mu kampu ez'engulu mu barracks ez'engulu. Okuimplementinga era bonna babafulumya bali mu byalo babera ne operations babera mu biki. Omanye kikiri emabega. Abanyarwanda abali eyo babagumya Museveni yabawa security okole fujje eyo era agamaje agali eyo galiyo kukola kunyweza bali bafuna information era ba communicating ne commandant aberamu nti police tejja kukwatako fe tukola ki fe wetuli baba ashwalinga kubanga sente ezo zaba Museveni zibakozesa. Tosobola kusanga wamaje mu gishunga ali mu bugishu gwe baba ayo 10 omugishu aberako omu. Tosobola sanga wamaje mu Tooro ngali mu barracks eziri etoro. Kati ategenda mu kampu Rufu eruhenjeri. Kampu Rufu eruhenjeri waliyo barugwala bachori na barango nabo be banyweza be ba implementinga interest za Museveni mu bitundu bya Western Uganda. Kati abantu okwekubira nyendulu RDC azena akulaga nti RDC akutte ono omusajja kuwoya abantu kerere kakane. Okitegedde kubanga sente ze bajja mu budget ze mulaba mbunno zayitanga za luguudo ne lutakolebwa Abanyarwanda be bazina okuzikozesa okubagulako n'okubawambako ebyammwe. Ekyo twakisoma mu lubereberye Bible egamba Yusufu yagulira Farao ensi ya Misiri ne leero. Yagula ensi ya Misiri yonna neba ya Farao nga kitandikira kukulya. Kyatandikira ku mmere ne kigenda ku ttaka ne kigenda ku bisolo ne kigenda nga buli nte olunda nte ya Farao sibe bile Uganda. Emwanyi gyolima nga mwanyi ya Farao. Ekyo nango kyonkivuddeko lwabudde kuba ebyokwogera nina bingi nabadde gondi natuta obudde bungi ku nsonga ya mpuuga. Lwaki Bannayuganda ebintu bye baagala mu bannabyabufuzi simanyi mu biki simanyi twalonda parliament simanyi local government sibiki biki. Lwaki interest y'Omunnayuganda yebeera mu kigoye weezinge.
lwaki ebya Museveni mubiyisaawo bulungi biyitawo bulungi nga tebiriimu muziziko eby'abantu bye mugamba mbuno biganye wulira kakati ebyo nga tubitadde ku bali bo abakulira eggombolola etaano esikola ekibuga Kampala baweze obutayisa mbalirira ya kibuga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 okutuusa nga baweereddwa obuyinza obwekolera ku bizibu ebinyiga ebitundu byabwe. Bagamba nti mu buli mbalirira bazze bateekamu ebintu bye baagala bikolebwe mu bitundu byabwe kyokka nga byonna bisuulibwa muguluka ku mutendera gw'okuteekerateekera ekibuga mu mbalirira. Bino babikanyirizaako mu lukiiko luyitiddwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago bayinza ekizibu kino amagezi. Tubaddeyo era bibino bitukujjiddeyo. Enkya ya leero Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago akedde kusisinkana abakulembeze okuva amagombolola gonna ataano agakola Kampala okuteesa ku kyabwe bayinza okugabana obuyinza. Bano bazze beemulugunya nga bwe bataweebwa mukisa kuteesa bintu byabwe nga ne ku mutendera gw'embalirira bye basaba bikolebwe mbawa bifaako. Mu lukiiko luno basazeewo obutayisa mbalirira ya mwaka gw'ebyansimbi ogujja 2025-2026 okutuusa nga bakulembeze ku magombolola baweereddwa obuyinza. Okwewala okubagana empawa kino basoose kikwako kalulu. Full devolution emikono waggulu kuba kati bulimba n'ennyonnyola mukyala Samimu n'abalala full devolution emikono waggulu kubakakasa ababadde batya oba resolution zinaaba implemented count on us. I am with you, my team is with you. Eteeka litugamba ku division ejabeeranga gye bayita physical planning department naye n'obuyinza nabwo KCC yabuze wano. Teriyo muntu n'omu ayinza kufuna pulaani mu kibuga. Buli pulaani yonna yonna gye basaba mu Kampala ekukira wano kyokudolaba nga tulina backalogu ya pulaani ze 15,000 ez'abantu tetunnabaziyiza. Naye ababazze eddoboozi lifumye twagala buyinza obujjudde tulabe nga tuweereza bannakampala sobole okwakivinga vision 40 n'okuweereza bannakampala okutwaliza wamu. Kye bayita budget mulina okwebuuza ku bantu kisooka kya byonna. Bwe mwebuuza ku bantu mulina okutulaga nti ssente zino ziteekedde eggombolola ya Nakawa. Ssente zino ne tuzipulaningira naye tekikolebwa batugamba bugambi mutubuulire bye mwagala. Tubabuulire bye twagala okuva omwaka we gwatandika nakuno ogwaka teri kyakola kikolebwa. Katulabanga abali mu ddiikula era tugambe tetugenda kuyisa budget tetugenda kuyisa wish list bayita budget bo nga ggombolola ya Nakawa okutuusa nga obuyinza bukomyewo tubeere nga tutulwanirira abantu baffe. Twagamba dda gavumenti ne KCCA mukwate obuyinza bw'amagombolola ng'etteeka lya KCCA bwe bwagibwa mu kukwata ebudde ku ggombolola kiyambeko okulaba ng'emirimu gitambula mu kibuga kubanga gyesibye lweza ensonga. So ebbanga lyonna tubaddewo era manya engagements nnyingi ezibadde zigenda mu maaso amabaluwa mangi agabadde gawandiikibwa aba implementinga ffe twagukola nga kanso era nga tusaba oyo alina okugoberera ensonga eyo nakigoberere bagende mu maaso bakikole. Ensonga endala eyeefuza olukiiko luno y'omusolo gw'amayumba oba property tax okuba magombolola ag'enjawulo. Guno abakulembeze ku magombolola balumiza ekitongole ki KCCA okuba obukunkumuka ku musolo gusolozebwa olwo ebitundu gye gusolozeddwa ne bisigala nga biyaga. Nakawa 18.7 billion. Muwulire ssente billion. Rubaga 9.4 billion. Kawembe 9.3 billion. Bwenkana. Headquarters 20 billion. So the government, because of overperformance in our revenue collection, they had to give us a bonus of 4.5 billion, which was returned to us here. Kakati is also now putting up as a property tax fund 50% is getting account to manage this Yukura Kasasi. Is on a budget yazo, Chakoleba one in a Koleba Gomborola. Kumanga Bagamba, Sirina Kola Muere, Yavazije. Wizibeze Nakawanga was budgeting it you. Act akawaira satu musango omusolo kunakunganizibwa mu bitundu omusolo kunakunganizibwa mu miruka mutungu gwino komawo ebitundu 7 gwino komawo bikole ku bizibu by'abantu ebiri mu kitundu ekyo okugeza street lighting okole atumalire pens nga mukomawo guvaawa sasiro nebirala naye wosanga nti sente zino abantu bose bajjamu tezikomawo. Gavumenti yakontanya amateeka bw'otunuulira mbwo omusolo bwe gumala okusolozebwa etteeka lya Museveni ligamba basooka ne bazikuŋŋaanya ne bazibala bulungi ne basooka ne bazimutwalira n'amala ozirabako zino kati mbu n'asulako nazo awo ennaku nga ziizo ate n'akwatako ka percentage n'akakomyawo kajje kakole eyo gye zaava. Lwaki bwe musolooza emisolo tegikola direct ku bizibu by'abantu? Balina kasasiro, balina egundi ebizibu by'emyala, ensiri ziregama zizalira mu bizebye ebiregamye, malaria mu malwaliro temuli ddagala. Naye bannange bannayuganda musituke. Ffe ebyaffe bye twagala Lukwago ne bannonga temunnaba kugenda mu budget ya 2025-2026 eya 2024-2025 yo mugikozeeko mutya.
Mudukiddewo kati mugenze mutulaga omwaka guweddeko kati muplaningira 2026 2025 2026 2024 2025 yo mugikozeeko ebitundu bimeka gye mutulaga nti ewedde era temukyajogerako kwegamba mugoba budde mugenda nabigenda mu maaso eno mugikozeeko kyenkana ki mwagisuubiramu kugikolamu biki mwakuŋŋanya ssente mmeka biki bye mukozeeko nga byo muwulira mubikoze biki ebiganye lwaki biganye ekyo kyemulina okusooka okutubuulira biki ebiganye era lwaki biganye mulyoka ate mukomewo mutujje mukubanga byonna bye mu budgetinga sente zakuva mu bantu musoke mutubuulirize mutujje mu 2024 byo bigenze bitya ebiganye fe abantu fe tulemesezza Katonda yalemeseza nti embeera z'obudde zibalemesezza mwasuubira enkuba nnyingi nnyo naye bantono mwasuubira musanaane gutejja kiki ekibalemesezza okukola mukoze ebitundu bimeka ebiganye biri bimeka lwaki biganye tubayambeko nga tetunagenda mu mwaka mulala kati bwe boogera awo balabanga abayina kye bakola era balabanga abalwanirira omuntu bakolera Museveni naawe ngenda mu kigambo waliwo ekibuuzo ekirabika ennyo eno mu kabokisi kange ne ku program ey'oku Friday pastor obudde bugenda pastor twandigenda mu 2026 pastor watugamba tetugenda mu kalulu pastor tulabanga tugenda mu kalulu pastor wulira Uganda yeetaaga abantu abamalirivu abalirwedde ku nsonga eyo bayinza okubanga si bonna by the way waliwo omuntu yakulina ngamba pastor oli omuntu oli akera ku mezani bypass seba akyajja Uganda ejola bedimu abantu abo bali determined kati sebo yakera ku mezani bypass ate byalabe ebimotoka nga bitandise okwata omuliro ye yamanya nagamba ono omusajja tusobola okumwokera ku mezani bypass alina ne munne yatuwadde emmotoka alina munne yatuwadde emmotoka tugikozese bye twetaaga oba tugikuba mu convoy ya Museveni oba tujokera ku kkubo nga Museveni ayitawo emotoka weeri twabasabadde emotoka ne mugaano zituwa naye kati mutandiso zireeta mujja zireeta mulimba wamawulira pasa tugenda mu 2026 tetugenda mu 2026 bwe waba abali determined nga bo mukkiriza tetugenda 2026 nga tukola kye tulina okukola weewaawo tetugenda 2026 ate tetugenda kugendayo olwaba abayina bye bakola mwangu w'okuggwamu amaanyi naye wulira ebintu mwe tutambulira buli nsi ebeera erina ekintu kyayo olaba akalulu ka Amerika ako kalina ebintu ebikakyusa ku ssaawa esembayo wabeerawo sikandi ejja n'ekyusa akalulu abadde alinga aliidinga n'amaliriza ng'asembye nga kimuggyeko akalulu omukazi yajja mpolampola ne yeegiragirawo ne yeetakulatakula najja avuma Trump mbuno gabeji Trump enkeera ayina sente ze enkeera n'akolerawo ekimotoka kya gabeji n'ayambala ogundi obutaawo bwa gabeji Trump n'ajja mu kimotoka kya gabeji Trump n'akkiriza nti ye gabeji Trump n'akunga banne n'abagamba wamma bagabeji bannange mujje tukole ekintu enduulu ne zivuga Trump n'afuuka Trump omukazi yagenza okebera akalulu nga buli kimu kyonna kye yali abaze kyonna kikyuse lwa kuvuma omusajja gabeji Hello everybody, this is Donald Trump and 250 million people are not garbage. Omukazi n'agenda yefuula omuntu wa wansi simanyi mbuye yakolako simanyi mu McDonald's bagenda Trump n'anoonyayo ng'omukazi takolangayo Trump n'agenda mu McDonald's n'agenda asaba omulimu n'ayambala akataawo n'akola mu McDonald's era yalizayininze bwe yamaze okulyobwa president n'alizayininga okuba nga takyali mukozi wa McDonald's akalulu ne kakyuka nkubulira buli nsi eyina ebyafaayo byayo ate nga bigoberegana ne bikwatagana His Excellency bwe yajja yatugamba mission 2021 mission 2021 olunaku lwonna lwebeggwa yali etandika mission 2021 Museveni yayingira mu kalulu ng'ategeeza kirala ng'akimanyi obo tetajja mulangira nga bwe twakayingiramu nga tukimanyi tajja mulangirira obote ne beerangirira ne bakola bye baakola ne bali ne bakola bye baakola nga bo bakimanyi bobote baali bayingira mu kuteekateeka simanyi reforms za elections ne bavaako
okimanyi nti Obote yavaako 85 nga amaze okubba akalulu ka 81 ne yeerangirira struggle n'ekwajja 1985 n'avaako banne ne bamuwamba Okello Lutwa n'afugayo omwaka gumu abali ku mission ya 1981 ne bakwata obuyinza mmwe lwaki mugwamu amaanyi buli lunaku olukongo kako mu kifo ky'okweyongera amaanyi mugwamu maanyi history repeats itself ng'abagezi ab'omulembe guno bakola abagezi ab'omulembe guli bye baakola n'abasirwa ab'omulembe guno ne bakola abasirwa ab'omulembe guli bye baakola Obote bye yakola byonna Museveni abikoze kati mwaba mission 2021 nga ye photocopy ya mission 1981 musigale nga mukola bye mukola mukyalina time muli mu budde muli mu kuyitibwa kwammwe mu biro byammwe bwe tuba tugamba nti teri kalulu 226 teriyo kalulu 226 tutuukayo nga ffe tuli mu buyinza ne bye tusomako mu buliwo weebiri Museveni akoze Obote bye yakola byonna n'abiyisa n'okubiisa Obote bye yatya Museveni abikoze kati mwabambadde engato z'abali abaali baagala obuyinza obwo mu biseera ebyo mulina kukola ki buli lunaku olukyanga Museveni tannavaako oyina kugatta oyina kudabulinga effort kyewakoze eggulu kati oyina kukidabulinga olw'okuba ebiseera ensi yakyuka ne we tumutuusizzaawo nga tukola ebyo bye tukola tubidabulinge kuba gwabadde omanyi olaba bujinga ajja n'akaabira mu lujjudde si lwa nsonga ndala yonna revolution eno etambula mu ngeri nkugambye ekibi ate ffe bali betunyigiriza batuwulira naye ffe tutuuka ekiseera nga tuwulira nga tetulina bye tukola betunyigiriza batuwulira naye ate ffe twenyuuma olumu tulabanga ffe abatalina bye tukola naye nga senga twongera mu bye tukola kati nze leka mbabulire mu biro ebifaanana bwe biti Museveni tayagalira ddala kulaba muntu ayambadde ekyambalo kya Nuupu tayagalira ddala kulaba alaale yonna ng'eriko ekigambo Nuupu ekyo kye mulabanga mufuluma ne mutambula ne mubikola eno trip eno gy'abaddeko simanya abimu kamulinawa pampa bakyuseemu kwemu bakyusa bazzaamu bajjamu eno bazzaamu eno agimusibye abeera agenda namugamba jangu pampa ejjudde komawo kati teri kyatunzi ng'omuntu aderivalinga pampa mu State House naye ffe olumu tutuuka ne twerabanga abatalina kye tukola senga tutegeera ebintu bye tukola nti bya ddala ne tubyongeramu determination yaffe ne bye tukola bye bituwa obuwanguzi bwaffe kubanga twatandikira ku mission 2021 mission 2021 esobola okuggwa omwaka gwonna gwe mubanga mulemeddeko Museveni yayina emundu nga bakubagana battingana yatambula omwaka gwa 81 82 83 84 85 bali ne beewamba olwa pressure yaliwo Obote ne bamuwamba 86 Museveni nakwata ekintu kati nno muwulire buli lukyanga Museveni kwali tulina kwongera mu bye tubadde tukola ne twongeramu nnyo waliwo abantu bagamba pastor nze ndaba tetutambula ate bannange pastor kati aliwa mwe waliwo ebintu nga tetusobola kubyogera kati nga mwe kambabwire senga tewaliwo kintu ekyo ekiyitibwa RO mu maje mu gavumenti senga bye twogera birala ulira oyinza okubeera ng'olina olunaku lwe wawona okufa naye nga tomanyi era nga tomanyi nti kuolwo wawona accident kangeze ng'olinga mu kibuga awo waliwo olumu nali nva saidi ze Nabulagala nenzija nempita ku chachi nenzija nenzikirira awo nenzija wano ku Sunny Babies home awo nenzikirira awo kati mba nzikirira oba pepiki yali ebadde ki
nenzira emabbali nga nzira ku side ya Victoria simanyi Victoria gundi school aka primary akali awo nenzira ku side ye yakasaawe nensimba piki ku double study nentandika kujikebera simanyi nabwe kyajja emotoka taxi negende wa matuka waggulu ebadde jengoberera omusajja agenda okulengera wali wansi mu bitaala nga bikutte bikyayaka red talina bwanayita masanganziraawo emotoka eganya okugira n'agenda n'akuba esayidi eno endala waliwo awo essomero simanyi baliyitaani ekikomera kyalyo kati sawa zaalinga 10 obudde bugenderera waliwo omusajja yali wa security nga atambula ayambuka ali ku ludda olwo luli opposite nze ndi eri naye luno owa taxi yajja n'akuba omusajja n'amutwala n'amunyigira ku kisenge n'amubetenta okuva wano mu kiwato okukka wansi waliwo essomero eriri opposite Victorias ddyo liri eno gundi wagguluggulu waliwo awo ki organization simanyi oba kyaki baakuba ekikomera ky'ekisenge ekyo omusajja ye bamusanga eno ng'atambula ne bamutwala ku gaadi ya taxi nemukuba ku kisenge nemufotola okukka wansi nemumenyaamenya bweti senga nasigala nzikirira baali bantwala n'ono omusajja ne batukuba ku kisenge kiri naye nze bwe nali mpakinga napakinga opposite kati waliwo nnaku lw'osobola okuwona n'otamanya nti wawonye nze olwo nalumanya naye bwe wabaawo ekintu n'ogamba kale bannange bana babeera balamu be boogera kale senga yayingidde mu nnyumba wali senga yakoze bw'ati nga bw'olaba bali bana bayokebwa amafuta kale bannange owa layibulale yazzeyo okunona abaana senga tegenze mu layibulale kati olw'okuba yayingira mu layibulale bye boogera birala senga teyayingira mu layibulale teyanditegedde nti abakuyingira wali yalifudde waliwo omusajja omwe yalemera mu kawoteeri banne ne badduka ne bajja okusena amafuta nawona naye olumu awona n'otamanya mwekamba buli esenga mu gavumenti ya Museveni temubadde mu revolution mu gavumenti ya Museveni mu maje mu poliisi ne mu gavumenti weewawo senga bye twogera birala lwakuba ebintu ebimu tolina bw'obyogera n'obigamba abantu nti bannange wabaddewo kino nekibeera bwe kiti ebyo byakwogera mu gavumenti yaffe Kayindo Otafiire yali tayinza kuyogera mu biro biri nti ffe twasalanga abantu bakukwatirawo bwe yali na gavumenti yaabwe engezi yagamba abo b'oku kanisa ffe twabasala twabasalasala kumakyasa wa bbiri ate ne tukomawo ne tubakubagiza senga tewabadde mwekamba buulire ekisooka Museveni's gavumenti yazitowa lwa bintu bino wammanga munansi owawansi asookerwako juzi nabagambye ayagala kufulumya UPDF regula UPDF abawa assignments ebweru w'eggwanga yeewambe ng'ali ne SFC naye okimanyi nti abamwetolodde bonna ba SFC naye najja wano nemba nnyonnyola n'ekiyigo kya Museveni mwanaabira bwe kifaanana kati yo SFC agyesega kyenkana ki era tugirinako kyenkana ki His Excellency yamugamba enkyukakyuka eri ne mu kisenge kimwe nnyini senga twali twasigala ne opposition y'ababeesije weewawo senga kati byetwogera birala leero osanga omuntu ayisaamu His Excellency Kyagulanyi amaaso n'amuyisaamu n'ayogera ebyawa ne bamugiragira senga twali tukyalina opposition y'abalukwago ey'ababeesije eyo gye balwana okuzzaawo ate eyo oluvannyuma lw'okukuba ekintu ekiri wakati waabwe ne Raila Odinga kyova olaba tokyawulira gobiina gwabwe ekatongo kyabalabayo muyinza n'obutaddamu kukiwulira omanyi lwaki abasibe be bakwatira e Kenya omanyi lwaki buli musibe bamusabye okweyimirirwa miliyoni 2 cash miliyoni ezezi cash omanyi lwaki aba abantu Odinga yaweereza essente n'aziwa abo balukwago era Odinga yayogedde weewawo leka mbyogere Odinga yayogedde n'omulamuzi n'amugamba buli musibe namusasulira miliyoni 2 y'ensonga lwaki omulamuzi yasabye miliyoni 2 balukwago babadde baagala okufissa kwezi essente weewawo naye mu lunaku lwendi babuulira ebintu bye mmanyi mu politics wa Uganda oyo mujja kutya balukwago babadde baagala beyiro ya mitwalo 10 Raila Odinga nayogera n'omulamuzi ali mu lusango n'amugamba nabawa miliyoni 2 omulamuzi ze yasabye lukwago teyaliddeko yadde Simoni ebirala kansirike
kuba bwe mbimalayo mbalabula ali yayimba kayimba ako. Now buli munnayuganda gwewulira His Excellency Kyagulanyi atambula ng'agamba bw'ati njagala buli muntu abeere Kyagulanyi mu buli kyokola obeere Kyagulanyi naye bannange sirana nga yona muntu agamba nga Museveni agamba banne njagala wano ba Museveni bangi gwe bageze bayogere bwogezi nti nno walabye ku Museveni omuntu nakuwayiriza nti no walabye Museveni oyinza okuwulira okwewozaako omuntu n'agamba nti nno wasisinkanye Museveni ekiro oba emisana oba mu woteeri future yo weekoma kyokka ye Kyagulanyi atambula agamba njagala Bakyagulanyi wano 7 do you know why omulembe gendo laba abaana kati abali mu myaka 10 abayingira emyaka 4 mu abaana mulimu abaana abalina amanya Yoweri Kaguta Museveni bangi do you know why Museveni yali mu birobye kati olwaleero abaliko be Bashalom ba Bobby omwana ali Kenya yeeyise Bobby Njoro yayingidde ebyobufuzi mukambwe nnyo ku kikwatagana ne Kenya mwana wa ghetto His Excellency Kyagulanyi agamba bamutuma Robert because of Robert Mugabe byali biro bya Mugabe bazadde ba Yoweri bwe bamala okumuzaala ne bamutuma Yoweri kubanga Yoweri Museveni ebirobye byali byebyo nga ye mununuza aliko nga ye Yoweri ono bwe yakula mu luzungu n'atekako akanzaali n'abeera Yoweri abazadde bamutuma Yoweri olw'ebiro kati mwe temuzanyisa ebiro bye tulimu nalweyiso bwe yakozesa ebiro bye baalimu olwaleero ye brigade ya General ate alya buto bwokka bw'oba olina envi ewuwe tozunga bw'oba olina envi ewuwe togenda kyokka ate y'omu yajja ku marediyo n'agamba bannange mulekerawo okutta obwennyanja obuto kyokka ate nga ye alya buto mu biro byabwe bakola bye baali balina okukola bannayuganda okununula eggwanga manya biro by'olimu bw'oba oli mu biro bino kola ekyo leero nzize n'ekigambo ekibuuza Uganda mwe bannayuganda future ya Uganda mugitereseewa mukwano gwaffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa oyigize batabani bane bawala ekigambo kino kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibalebala n'embala byakyo biberewo nange oluvannyuma lw'okubuulira nemukubatasaanira mu linnya lya Yesu amiina. Matayo 6:19 temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne babba 2 naye mweterekeranga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira 21 kubanga ebintu bye we bibeera omutima gwo nagwo gye gubeera. Kama akumpera omukisa mwana gwo wamma nebale kusoma Bayibuli. Wulira Bayibuli egambye tuli mu Bible politics muggulu bw'oba olina ekintu kyonna ky'okola sooka olowooze ku Katonda wo kola ng'oyinvestinga ng'omanyi nti waliyo Katonda kye bayita okutereka mu ggulu. Kansooke paati ey'omwoyo tugende mu politics. Buli kyokola oba oli mu nzikiza oba oli wekka oba oli gye batakumanyi nga tebaliddayo kukulaba manya buli kyokola eggulu lifunako bagita batya kaboni. Edda nali nkola mu New Vision mu printing buli siiti bayinza okukola risiiti nga kuliko kale ya yellow ya red ya blue ya wati gwe wandiika ku kano akawaggulu kokka kopi endala nga 6 ne zifunako era gwe ne bakugirako original nabo ne basigaza mu fayiro ne pati endala nefunako nono nafunako nga bawandiise ku kapapula aka bwonna ne bufunanga handwriting yeeyo signature yeeyo buli kimu kyekyo nga tebawandiika bwe bati ate obikulo wandiike ne wano edda batekangawo kaboni awo nebeera ku gundi oba nobikula notekawo kaboni nobikula notekawo kati nowandika wano zonna ne zifuna byonna ne byewakola mu nzikiza kopi emu wagitereka mu ggulu
kikirizo oba kigane ne bwobanga oli ewantu gye batakumanyi. Omukazi juzi ennyendo mukungwe yasitama ku mwana wa munne n'amupamako nga yekwata video musimu ye tamanyi nawe kyajja ka video kufuluma kagende mu public. Buli kye wakola ne kye weerabira watereka mu ggulu. Nkidamu buli kye wakola waterekako kopi mu ggulu. Kati wobanga okola manya nti Katonda akulaba joba nti oyina kye waterekayo ate omugwabo gwakyo ojja kugufuna. Tugenze mu politics. Toterekanga mu nsi gy'otagenda kufuna mugabo. Okimanyi bannayuganda kati buli asumukamu buli amala okusoma obwongo bwaffe bwonna twabutereka ku kyeyo. Okimanyi kati buli kati omuntu Uganda twagivaamu tetukyagisevingamu tetukyagiplaningiramu. Banaye budde bungenze nnyo mpuga yantwalidde obudde. Matayo 6:19 temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera. Tote bwoba oli munnayuganda totereka ebintu byo mu Amerika bijja kwonoonekerayo. Interest zenjogerako. Totereka interest zo mu Middle East kuba tuliyo kiseera. Toterekanga mu nsi gy'otayina mugabo gy'otayina busika. Kubanga waliwo abaaterekayo olw'okuba afunye akatabo olw'okuba afunye omukyala yamuwasizza n'amufunako akatabo n'amala n'amujoronga ne bamaliriza nga beetutte okukakana bwe bati nga akatabo bakakuggyeko nga bakudipootinza okomyewo e Uganda nga tewa investika nga teriyo interest yo naaka. Kati ng'eyali alina akatabo k'omu Amerika ali mu Uganda kati avuga boda ali mu Uganda akuŋŋaanya bicupa. Kubanga lwe wafuna chance ey'okutereka mu Uganda tewatereka ng'omanyi otuusa oli mu Amerika. Olwaliro tubadde twewaanawana ne Middle East nti ojja genda okalo obwa kadama n'obwa sekadama nabwo bwaweddeko tekyali ssente. Nabe emirimu gy'abaweddeko emirimu gye baali tebakola kati batandika ogikola era wowe tulaga bw'oba tewatereka interest zo mu Uganda. Wulira kyemuva mulabanga Uganda ebadde egenda etuva mu mikono twatuuka nga tetwa interest zaffe tetwazitereka mu Uganda nga twazitereka walala. Abanyarwanda boolabanga beefudde mukoko mu Uganda interest zaabwe bazitereka mu Uganda kyova olabanga bafiirawo. Kyova olabanga bannayuganda tetusobola kufiiririra Uganda tetusobola kufiiririra Uganda kuba interest zaffe teziri mu Uganda. Bayibuli egambye ebyobugagga by'omuntu gye bisula gye bibeera n'omutima gye gukeera. Omuntu asobola waliwo video endala waliwo ekimotoka ky'amafuta ekirala ekyagudde abantu bagasenye. Abantu bagasenye omuntu ayinza okgenda mu kimotoka nkugambye bwe balabanga tegakyajja bakisindika ne bakikwata ne bakifuula ne geeyongera bwe bati naye tebasobola genda kufiiririra ggwanga Uganda naye ng'awo bali mu kufa wakati just matter of muliro kujja te notavaawo. Omanyi lwaki interest zaffe zaava mu Uganda tetugirinamu interest. Mmwe mwenna abaterese mu nsi wulira Gaddafi omugenzi Jeno Mama El Gaddafi kano Mama El Gaddafi yatereka mu nsi zonna n'agayalirira Libya kye baali bamugamba bye yatereka mu nsi yonna zonna ennyenje zaabirya. Senga yawuliriza abantu kye baali bagamba n'abeera hiro Gaddafi senga atenderezebwa mu nsi yonna lwakuba bagenda ne balowooza nti tewaliyo kitiibwa afuta ng'ovudde ku ntebe. Omanya kitiibwa ekiri awo ng'ovudde ku ntebe nga gwe pulezidenti aliwo omulamu omanyi nga Museveni avuddeko mu mirembe kati n'agamba bazzukulu nababba mu nsonyiwe ate bannayuganda mbamanyi mu Uganda nze muntu nzekka atasobola kusonyiwa Museveni naye abalamu enna mumusonyiwe. Museveni n'avaayo leero sawa 2 ez'akawungezi kwano n'agamba bannayuganda nababba naye kakati mbasaba mukwate eggwanga lyammwe nze mu nsonyiwe ntadde byonna mu nsonyiwe nze ŋŋenze era eggwanga lyammwe ndibaddiza nga byaddala weewo bannayuganda musonyiwa Museveni nze ogwo nze sisobola kusonyiwa kasajja ako.
kubanga ebyange nakolye tufa biviira ddala ewaffe Rwanda. Nze ne Museveni tusalagana nsalosala eri ewaffe Butale. Ebyaffe bye tufa biveeyo waka. Nze sikasonyiwa. Naye bannayuganda musobola okusonyiwa Museveni n'asigala mu nsi omwo ng'aniigira nga Zaddume w'embwa. Yeyo ngenzeeyo ntya nja kujjukirawo nzizeyo wali. Abanyarwanda bafiirawo mu Uganda kuba balina interest nene mu Uganda. Kati ate nammwe mufiirawo mu Middle East kuba mulina interest nene mu Bwakadaama. Kyova olaba mu Bwakadaama buli lunaku emirambo gifuluma. Ennaku zino emirambo giyingira ku kisaawe ngiyisinganya n'abalamu abalinnya ennyonyi. Ennyonyi ennaku zino ziyiwa zireeta aba Amnesty naye ate zitikka abajja okukola. Kubanga interest y'abavubuka ffenna ab'omulembe guno interest eri ku kyeyo. Omuntu n'agamba nze neesonyiwa ebyobufuzi ofiira wano Museveni n'akuttira obwereere. Wamma pasita kulaba oti waakiri ngende nfiire mu kiyumba ky'omuwalabu pasita wamma nze ntwala nfunirawo omuntu antwala sitwala bantu bweru. Sikola ki? Muwulidde mwagala kunvunaana gundi human trafficking. Enkya mukolagane ne gundi wano ne kata. Museveni aweeyo ebigundi byonna ebiwandiiko nti oyo akukusa abantu n'abayingiza kata ogwo musango gwa nsi yonna. Human trafficking musango gwa nsi yonna ogwo kata empaayo. Ennaku ezo waliwo omuntu n'angamba pasita okimanyi nnyina empapula z'ebigezo wano nnyina ebigezo tetusobola yamba abaana tubibateereyo. Sebo nange ndi muzadde nze nziba ebigezo nze mbiposting oba obimpe nze mbitambuze muwandiikire kata mbuno nze nabbi ebigezo. Naye bannange teri kintu kirungi ng'abantu kunyuma ne bakulowooza mbu oli musiru naye ate ng'oli mugezi. Nze ntambuza ebigezo nze wire naye mmwe bannange mmwe bambi pasita antwale erweru munkwate human trafficking wano ogwo Interpol ekukwata n'ekuwaayo. Naye mmwe ate kirungi nnyo mundabe ng'omukwerege naye nze siri mukwerege. Era gwe wenna ndaba ng'omukwerege bwe bakutuma omukwerege n'ontwala ntuukayo n'ensayininga ebipapula ne nkulekayo nga nze nkututte naye nga tomanyi nti nze nkututte. Nzizeyo wali omuntu agamba nze ntwala nfiire mu kiyumba ky'omuwarabu naye sifiira wano nze Museveni maama mbuno ngenze ku street. Nze pasita sikyayambala kyambalo kya nupu omusajja akutta naye pasita wamma wakira omuntu pasita nze warabu kale oba nfiireyo. Kyekiri Bayibuli kyegambye interest eriwa. Interest weebeera tovaawo. Interest weebeera wabeerawo omuntu ow'omunda kubanga ekintu kyonna ekifuga ye muntu w'omunda wabeera wasimba tovaawo. Ne bwe biba bifaanana bitya. Omukyala nga yamaliridde nti agenda kufumbirwa n'alinnya wakaawo ajjanga akyala mbwaze ku weekend tavaawo. Ne bw'oleeta omukyala omulala n'omuleeta mu nnyumba ne webaka ku buliri bweri yeebaka mu ddiiro n'atavaawo kuba omuntu w'omunda ali awo. Ne bw'oli musamba omugere ku nkoona bwadde engulu adduka dda mu nju kuba interest ze ziri awo. Bayibuli egambye interest z'omuntu gye zibeera. Interest z'Abannayuganda ziri wa mu Amerika. Ojja kugenda obuuzaani Maddox Sematimba Semanda Samagembe oliwa yenkoluddeyo nyeyo gy'oli. Yali luyimba kyolulala mama n'amagembe kwagala nnyo tondekanga buzula bubi buziba ne bukyanga sekolabyeko. Oyo yali ku mutendera gwa nsi yonna ng'ali Sweden teyalina interest mu Uganda. Bayibuli egambye toterekanga mu nsi kati ndi mu byabufuzi toterekanga mu nsi gy'otalina busika. Toterekanga mu nsi gy'otalina mu busika.
mwe mukole byonna nga mubikoledde simanyi e Denmark mubikole nga mubikoledde yonna gye mubikolera manya wa woyina okuteeka interest yawatuufu bebe kulu yakwata nnyina n'amutwala mu America najja azanyira ku Uganda ne bamuleetera nnyina oyinza okuza ati mama wa bebe kulu yafa gyali bamudipotinga kabuye Boston oyo ya trouble causer ne gurupu ye ne batikka maama wa bebe kulu ne bamukomezaawo kati bebe kulu bw'oba onyumya naye akugamba munaye nina ekizibu kya maama yabadde ekizibu bebe kulu yankubira esimu n'angamba alina ekizibu kya maama yeegaana munange nina ekizibu kya maama tosobola kumunfunira kawajja waakuba ekyeyo sisobola maama waabeera atya ekizibu interest zammwe mwaziteekawo mukazi waazaalirawo abaana abazaalira mu America okay naye ate kyovudde obeera ekisekererwa mu Uganda kubanga interest wazikyusa toterekanga mu nsi gy'otalinayo busika awantu awali interest ofira bagamba omukazi bane lwaki tova wa musajja n'ogenda nabo omusajja bwakubye adduka agenda mu kisenge interest ze ziri awo mwe tunateeka interest mu Uganda ne tulaba obulumi bwa Uganda nga mwe muli interest zaffe Uganda tujja gitaasa kyova olaba nga tebitukwatako walabye abantu emmwanyi bw'ensooso wadde ku nsonga zonna ezibaddewo mu Uganda kuba interest y'emmwanyi eviira ddala kugumba n'olwaliro olutalo lw'emmwanyi terunnaba kuggwa ku lupapula lulinga ogugwa olabanga Museveni naye era bakiwulira terunnaba kuggwa lwa interest y'emmwanyi batabani ne bawala ba Katonda senga tubadde tusoma bulungi Bayibuli eyo ne tugitegeera ne tugizza mu bulamu buno nakugamba bw'osoma ekyawandiikibwa nga tekikuyisa mu lunaku lwaleero kiveeko kiina bwe kyakuyisa oba kiina bwe kijja okuyisa genda mu kyawandiikibwa ky'olwaleero nze Mukama mubuuza bya lwaleero ne musala ya kitaffe ali mu ggulu yagamba tuwe emmere yaffe ya leero eno leero nze Mukama musaba kigambo kya leero mukoze interest mutadde interest mu nsi gye mutalina busika mulaba omunyarwanda bwa bukadde mu Uganda aba abasajja tebatusinga bungi tebatusinga magezi tebatusinga bukambwe tebatusinga butemu omuntu atali mutemu bw'asalawo okutemula yasinga obutemu ebyo bye beewana mbuno beetemula temule waabwe kuba tebafunanga abatemula Uganda buli muna Uganda n'agula ejjambiya n'atambula nayo ku street toddayo kulaba munyarwanda mu Uganda weewaawo nga temwina gwe mutemye buli omu owa boda n'osiba ejjambiya ku gaali ku boda ow'eggaali n'osibako ejjambiya n'egenda ng'ekubagana atambula ku bigere n'okwata ejjambiya bw'oti temugenda kuddayo kulaba munyarwanda asula mu Uganda interest zammwe ziriwa mulabire ku Maddox Sematimba Semanda ye mwavu mponga byoya gwe bayita omuntu wa wansi mu ggwanga Uganda naye yali yateeka interest ze e Sweden alina ennyumba esinga Serena Hotel ayina abaana naye mu Uganda talinamu mwana Maddox Sematimba Semanda ayina omwana e Sweden simanyi Sweden n'omwana abaana omukazi n'amaka mu Uganda talinamu interest yaziteekawa abalamu mulabire ku bafu muyige yamaliriza nga kalina kugweramu gy'atalina interest teeka interest zo mu ggulu kuba kajja kugweramu mu ggulu teeka interest zo mu Uganda kubanga nebwono tujja juzi ani Dr. Kiyingi walaba ennyumba ya Dr. Kiyingi etunula ng'olusuku Edeni ennyumba gy'abadde abeeramu wa eyo wa ennyumba gy'abadde abeeramu wa Deni Makaswideni wa nga waliwo president ani Putin yalwala nga bagenda mujjanja bamutima yagamba temunkwatako nga Kiyingi tannatuuka wano Kiyingi yalina okutandika okuntinkuula nga Putin yagamba Kiyingi yalina omutinkuula omutima si muntu mulala Australia mbuuza omutima interest ze zagwereddewa Mukama leka ekigambo ekyo kyongera okutambula tukidigestinge tujjemu minerals zonna ezikirimu zonna tuzijjemu mu linnya lya Yesu emyoyo gyaffe omuntu waffe ow'omunda akule tuve ku ddala erimu tugende ku ddala mu linnya lya Yesu leka Mukama tuteke interest zaffe mu ggulu tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu
ez'okunsi tuteeke interest zaffe mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'okununula Uganda tuteekeretekere abaana baffe Uganda ennungi gye banaabeeramu ne bagyeyagaliramu nga olubereberye interest zo bwe zaali nti ensi kyali kifo ekirungi ekyokutuulamu watuwa Uganda nga kyekifo kyaffe ekirungi ekyokutuulamu n'omugabo gwaffe gwonna guli awo kyova olaba omuntu takulimba nti mu Amerika ali bulungi bakulimba omutango gwe tusasula ebweru omutango gw'osasula mu nsi etali yiyo mungi okusinga gwe wali sasudde ewaka kubanga emmere oxygen obulamu bwonna obwaffe Mukama yabiteekerateekera e Uganda buli lw'oyingira mu butali bubwo muganda wange ositula ekinga mu maso okufiiringa mu gaapu gy'otaalina kubeeramu ekituma kino tubikuddizza Mukama mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu ne bagamba nti amiina ali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokoze sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okusukuma kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bire naffe ffenna n'eri abooluganda bonna buleme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa Mukama abanjagalire Mukama abakole bulungi kyotayagala kukola tokikola munno tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu bwetutyo bwe tunaawangula olugendo lwe tulimu mbaagala nnyo mweraba nsigadde ndi muweereza wamwe SPS Muwire Bible and Politics I sign out akantu kampuga ngenda kabateerayo osobola okugenda ne ku gundi eyo gye mbagambye online gundi eyo ogisomeko na spelling yayo eri PULSU oba palus gendayo osome kwebyo n'aka CBS tugenda kateekayo mu katambuze #boycott CBS Mukama banjagalire